Henry, how are you? I'm fine, thank Ono yasore kenyono. Ono yono. Banjaka? Twekanze nnyo ensasage bwegudde mu kitundu kyaffe mu tawuni yaffe y'Ennasuuti nga tulaba abaana bayoolwa era tugezaako okulaba nga tufollowing ensonga zino nakati ndi wano ku police station e Mukono nzize kulaba abaana b'omu kitundu kyange abayooleddwa era ntegeere lwaki bayooleddwa. Nzize ne chairperson waffe Kiberu ali munda mu cell okulaba baani kuba tetegedde muwendo gw'abaana patrols zibadde nga nnya nga tetumanyi mmotoka za buyonjo zigoberedde. Tuli mu mbeera kati enzibu nnyo nga tetumanyi biki bikwasa abaana biyinza okuba oluusi ebyobufuzi oluusi n'emize oluusi n'abaana byabufuzi abamu abapanga abaana abo ne babako bye bakola nga bibagobereza oluvannyuma n'olwekyo ndabula eggwanga basebo ne banyabo tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi naye bw'oba oyingizibwa mu byobufuzi yingiramu ng'omanyi wawookoma nammwe bannaffe abakola mu bitongole by'okwerinda mumanye tuli bantu eno Uganda yaffe yatugigabana kyenkanyi nabwe kityo bw'obaako Ekyo bayodde nga bameka? Yes, Bob. Wanji? Era polisi bakuna tebajja kubya amayinja mu gulu bakikoze bati. Okay. Okay. Amanya gwani? Abantu Kiberu Edmond. Chairman wa Nasuuti. Kiberu Edmond. Chairman wa Nasuuti. Bade ndiawo nga Amerika bizindalejja. Chairman abantu bakutte Nasuuti bakoze tegedde lwaki ki? Nzijja. Nzo tukonga poto zimopoti okubaletawo bano ku police. Nensobola okugada OC station nkulukifudde nategeeza nti ku Monday lwetwatungira mu nsonga zaabwe kubanga bali si weekend. Cause it's okay. No problem. Ekitandikiriwo okuva ku Monday. Tulabe kiki bwebuzi buvaawa. Naye tubasaba bakama bafaawo babaze mu kitundu bamalengo tulaba bategeze tuwa tujja mu kitundu kyo naye tugenda kutundewo ati tukusingane watuuza okubasinkana bonna ati ono mukyamu osimutegeera oyo mumanyi ono mumanyi mwebali kamune bavuga bodaboda mbalabyo nga nabo bakwatiddemu nisitegedde lwaki ne katugende paka Monday temutegeezeddwako nga tebategeezako nga abakulembeze b'ekitundu naye nga tuwa gavumenti etuyambeko nti nga poliisi anakyefunye mu kitundu kyaffe mu bitundu byaffe etegeeze nga LC kwasimu zaffe bazirinde batukubirenga tugenda mu kitundu wa Nasuuti kali musange muti tandika abantu abo ombo eggulu baza okusera bya kafino bagamba mugaleewo bwe ne beerema bazirabika nti kati bo banokukola nga bakola ki Eriyo munabakubya abasirikale amayinja. Eriyo abakubya abasirikale amayinja eggulu ne mmotoka zino bazikuba amayinja ne sinakyokufunako bukakafu bulungi nnyo kubanga ezikyali rumors bwe tubakutte mu biseera byaki bya kafyu baba kuteguna bakuba amayinja kakati tubayoolemu tufune baani abakoze fujja ekyo ninga tebuno budde si bwakafu si byakafuyo ate kati okuba nti eggulu kyabaddewo
kati ono tukola emisana kwandi bo bakikola nga geto yaabwe bakitambuliza omwe emisana akati nga gwe polisi ono tuwavunazi bukola nti noonyeza abantu abo emisana abo batambula batya amakazi otukira ekiro ava bakumatya So, yeah.